Alien Skin bamuganyo yimbe South Africa. I don't know. Alien Skin temufula topic yangu. Me I don't know. Baliba yepanka kwani ku Bobby Wine. Bobby Wine bali established. Kuwe panke ko. There are people you should spare. Bota ina kuvuma. In fact mekamba boli. Abayimbi abo bafunye arrogance mbi. Bafudde mu background. Enzibwe ezechavu. Makerere yo music. Tebaji benefit nizemu. They have not changed. Nzibwe tuli amawulire. Mu newspapers tetufunyemu. Kubanga amawulire maavu. But public relations. I look at public relations managers. Nimanye bano ba product ya feye makerere. Kakati music tafunyemu. Mukusoma tebafunyemu. Yes, kubaka nkubuli. Bali badde bakozesa nze ntunulya nnyo bakawalya. Nalaba kawalya longeeko. Nomuzanyi wemezanyi. Afirigo. Afirigo. Afirigo eruddewo. Nnyo. Ate abantu bajagala. Discipline. Balina empisa. Walabe kawalya nga bamugambye konti alina musajja ono kati konti yamwagala kakati anyanya. Ndagire. Maria Mundagire. Baluddewo. Misa Semakula. Mwe lwaki abo temubabala nti oyo Dr. Bosa Eboniz naye si ya leero. Eboniz naye eruddewo. Mwalimu Katumba bamitanga Jime Katumba and the Eboniz nga ina n'omuwala yazanyanga naye nga amwagala nanteza bagenda mu America bafuuka mazike. Why? Eboniz ekigiyambe Katenda agiwa discipline era bagambanga nti oyo Katumba yakola endagaano butayimbira gundi ndala. To move 5 miles from the city, you had to inform the authorities. Even a cab in his house was for Ebonies. So discipline. Discipline. Tewali muntu kakati makamba buli. Buno obuwala bwazanya eki. Obuwala ndaba ne akairanga nga kegazi. Obuwala buno bwagezeewa. Buno bwabadde bwa basketball. Obuwala bwakadda. Baba tizetize baba koze ba obo within 2 years temugenda kulabako nakamu. No kubanga mwali gambye obo wala bu performance bulungi next year Uganda ejja kutandikira ku gundi wa basketball mu bufunire emirimu bubere busy. So ekibuza mu bayimbi b'olwaleero mpisa nti omuntu ayi adduka mu Europe nadduka nazala nga akuze yinzikulu tulina we yamukuba olubuto Yenzu babuli esente obwo bwamawulire bwamwe bwe bwonoona abantu tekati buno obuwala bugenda kufuuka bwakitala kati bulaba babulanga akamunekawo lekawula kati oyawulira ni gwe oyawulira ni kawala gwe wali badde muyina emyaka 2 years nga muyina njembusindi bwa volleyball naye buleke obwana kakati andi nkubuulira mwali badde mu protectinga ne babawa emirimu mubawa emirimu nga buli under supervision bugenda ne butwe abayimbi b'olwaleero bayige empisa zezibabulamu ndibakuba ebigambo bibiri mwazinyeeko tetunnazina munazina tetunnazina mwazinyeeko tetunnazina era nze nabaluyita oluyimba nti omuwozi ali mu kidaala tannasiba nampina ekidaala kiyuguma yazinyeeko tannazina anazina ddi katuuse yazinyeeko tannazina kati ne bubeera kwekyo omuyimbi era ayimba ebigambo bibiri. Yes. Ne fulufulu oluyimba. Ne badde ne mu modeling gye batayina fika fajja mukondo nga fika za bikwaso. Ekirete kyalema kyabbe yayambadde kabukidde katamanyi kubala yayambadde ekirete kyasene. To live beyond your means nze maze emyaka 10 nga sikola mu government. Sina mulimu. I'm jobless. Ne yiza bwiyiza. Gamba wegoba. Naye olabye ko nga nkaddiye. Masuti gago oyambala oyongera kunyirira. Why? Because era ba state house bakwewunya. Because I don't live beyond my means. Tomanyi byakwejjala. No. Obandi no basina kye nateeka ko nga ngeze mu state house sina kye neteseeko. Tewemanyiza nnyo bya bulungi. Nigwe nokera ku machano ganti waguze emmotoka ya bay. Enchano of kamire wa sale. Nogenda wa musebe ntubonga nawe ko kutamye ngembwa. De tubategeerani. Nti wano wefuula oyina ssente naate ogenda wa genocide n'obwama ng'embwa. Pate after pate ebyana bya bbaala ekiri mu bbaala baweyita bwe bwasooka okusaba emmere baweyita mu bbaala ebyana bya bbaala bbaala bwasooka okusaba emmere mu covid
pate after pate wasoko okusaba emmere wasoko okufukamira nga ne bw'obuwa emmere embwa gyeriddemu bwegirya balabako bobweni ng'asaba emmere babwa nti yasaba ku mmere. You must redesign your music industry. Eyammwe tennatuuka ku bwa model. Tennatuuka mu baserebu bagagga. Temunnateeka ku baserebu bagagga. Abayimbi baavu. Buli ku gondi ku national television ku NBS. Nakaliko kajjayo akagattaako embwa. Obugatto bw'embwa bwe mujja twabwambala dda. Kakati muzee abantu balage ku ngatto zaabwe. Ati okalaba ko kakajira b'engatto. Mumwaziraba. Waliwo engatto gundi gye yayimbiramu. Muganda wa Chameleon. Paraso. Attitude. Kati mwe ebintu ebyo tulina bwe tubiyita by'Abamerika. Mugundi mu baddugavu tubiyita rivalryism nti nange ntuuse. Mugundi mu bazungu be babikola era baddugavu be batera obbikola. Yaguze ennyonyi yaguze era kyova obuwulire buno busajja wa ng'akuba amawulire kafuuta entama buno busoma amawulire ku agasipooti. Yafunye sanda bwazi mu za Uganda akula mu za Uganda n'owulire nkalabi kasajja bakawulire bakoogera abana bakwata ennusu kakati tiimu yamuguza sanda bwazi mu za Uganda bwezi why do you translate mu za Uganda does he buy in Uganda currency nti Ronaldo bamuguze sete bwezi naziza mu za Uganda n'entwe yako n'entwe ate za Uganda zimukwata kuki kakati era when you travel out to side n'otambula ewebweru the moment you translate sente za Uganda mu zino tolyayo kintu. You understand ndi mugwanga gundi this is their money. The moment you translate sente ziri mu za Uganda ojja kufaayo enjala ekutta. So abaana bano buli muntu alina talent yeetaaga afune modeling. Timwali badde mukwata abasajja ng'abo babbosa ayinza okuba tafunyeemu nnyo but I survived. Tafudde sirimu takoze eki ate tali bubi nosanga nga gundi ndagire nosanga nga kawalya bano basema kula bajjo siba naye gwe bw'obuuza Mariamu Ndagire n'obuuza Kawalya buuza Kawalya buuza gundi Matovu ono omwana w'enseenene sewanyana akuba akanaka nakakola bwali mu kinaana baaliwo nze nali mwana muto nga nsoma Rubaga nga weebali abaafiriwo lindako muzeeyi we wali okyasoma Rubaga ng'afirigo weeri batugamba nti oyo omukazi Kawalya asomesa simanyi literature mu Lubiri secondary school nti abakwatirayo abaana b'essomero Kawalya afirigo nga yadda ojita yajjo but how have they managed to keep themselves together nga temuli bwenzi yes badde sikimanyi bano kye beetaaga mujja kutuuka ekiseera nga mukoledde bwereere buli muntu. Nze musajja asinze okuwangalira mawulire. Why? Because of the transitional wound. Tinajja kutunda mawulire nenga wandiika nenga owninga nenga vaamu nengenda mu broadcasting. Naye bannange abaasigalira mu gundi okutunda amawulire they are many. Bannange abaasigalira mu printing they are many. Abatasobodde kutuuka muki. Kubanze buli kaseera nagendanga neeyongerako nti kakati broadcasting yeetaaga. In fact bwe twatandika omwana bamuyita Namukasa ye yatandika okukola talk shows ku radio mu sita ne batugobako nga bamanyi nnyimba batugobako ku sita gundi n'agigula nze okusooka okufuna ssente sekalala awasimba natugaa mujje ng'ategedde talk show zifuna tezatandika kufuna nga bamanyi kuba mwabasooka okukola talk show mu Uganda.